jango mbele, jango mpanirire, jango beera omukulembeze wange, nzijjawo okumanya kwange n'okutegeera kwange, nyingizaawo amagezi go Taata. Weebale Yesu, tukuddiza ekitiibwa n'ettendo mu Kristo Yesu mwe tusabidde ate era ne twebaza. Amiina. Mukama omulungi yeebazibwe. Mukubireeko abasinza mu ngalo, Mukama bambi abongera amafuta. Twebaza Katonda abazze mu nnyumba ya Mukama. Mutuuleeko wansi bambi, Mukama abawa omukisa. Twebaza Katonda abali mu mpya ze nti kisa kya Katonda, abalala bakyali buli bakyebasi, naye ffe Mukama baawadde okubikulirwa nti essaawa zino tulina okubeera mu nnyumba ye. Haleluya. Baana ba Katonda, mwebala okujja mu nnyumba ya Mukama. Naye tugenda okulaba ku mutwe gw'olwaleero nti amaanyi g'okusaba. Haleluya. Agatali g'abali bajjajja. Mu kusaba mulimu okusumululwa, mu kusaba mulimu okuggula enzigi. Si weewaawo, naye twebaza Katonda ffe abali mu mpya ze nti gwe nange mu kusaba mulimu amaanyi. Tukikkirize nti buli w'otosaba manya nti munda mu ggwe oweebuuka oba onafuwa, nti buli lw'otosaba munda mu ggwe waliwo okuseerera. Naye tusaba, naye mu kusaba okwo tusaba tutya? Gwe nange ali wano. Bikulako mu Zabbuli 2:2. Osoma olusooka okome ku lwokusatu. 22 okutandikirawo. Katonda wange, Katonda wange, kiki ekikundesezza? Lwaki okubeera ewala obutanzibira, obutawulira bigambo by'obwakabaka ebyokukaaba kwange? Ayi Katonda wange, nkoowoola emisana naawe n'otaddamu, era n'ekiro so sisirika. Naye gwe oli mutukuvu, gwe atuula mu matendo ga Isirayiri. Haleluya. Eno yali Zabbuli ya Dawudi. Dawudi ng'akoowoola Katonda, amugamba nti Katonda wange, kiki ekikundesezza? Haleluya. Naye Katonda yali talese Dawudi. Katonda yali ali ne Dawudi. Dawudi lwa butamanya. Naye Dawudi ensaba gye yasaba, abalokole tusaba naye ne tusaba obubi. Bayibuli egamba nti tusaba ne tutaweebwa kubanga tusaba buki? Tusaba bubi. Mulokole Dawudi yasabanga naye ng'alinganga asabira mu buyinike. Dawudi yasabanga naye ng'alinganga asabira mu kiruyi. Bayibuli eyogera mu Isaaya 5:9 nti laba omukono gwa Mukama teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza okulokola, naye obutali butuukirivu bwammwe bwawudde mmwe naani? Ne Katonda wammwe, nga nange mwendi. Haleluya. Era n'obutuukwe tekumuggadde n'atayinza kuwulira. Katonda wali okuwulira, naye omulokole ekyamazima tusabye tutya? Abalokole tugenda ne tusaba nga tusabira mu busungu. Okusatu lugambye lutya? Olunyiriri olwo olwokusatu musawo. Naye gwe oli mutukuvu, gw'atuula mu matendo ga Isirayiri. Haleluya. Nti Mukama waffe ye mutuukirivu. Kati naawe omulokole atudde wano kyakwagalamu. Akwagalamu ki? Butuukirivu. Akwagalamu ki? Butukuvu. Naye ng'osaba n'okusaba okutuukiridde, mulokole bw'otaweerwa essaala, bw'obanga amaanyi g'essaala, bw'otaweerwa osobola okusaba essaala ekyamazima n'ekusiba. Haleluya. Osobola okusaba essaala ate essaala yennyini gy'osabye n'ekusumulula. Essaala esobola okukusiba oba okusumulula. Naye omulokole osabye otya? Bayibuli bwe betugamba tusaba ne tutaweebwa kubanga tusaba bubi.
kakati nno tulowooze ensaba gye tukola ki gye tusabamu. Abalokole tugenda ne tusaba naye nga tusabira mu busungu. N'owulira ng'osabira mu kiruyi. Bw'owulira ng'osabira mu kiruyi n'otandika okusaba Katonda. Bayibuli eyogera mu Zabbuli eya 37 ndowooza olunyiriri lwa 8 musaawo osoma akanyiriri ako ndowooza bwe mbanga sijjukira bubi. Olunyiriri olwo lw'omunaana. Lekanga obusungu ovenga mu kiruyi. Teweeraliikiriranga okwagala obwagazi kuleeta obubi. Haleluya. Abalokole tusabira mu busungu. Tusabira mu kiruyi. Bayibuli egambye nti lekanga obusungu ove mu kiruyi. Ate teweeraliikirira kubanga okweraliikirira kwongera kuleeta bubi. Teri muntu asabira mu kiruyi Mukama gwasobola kuwulira. Teri muntu asobola kusabira mu busungu Mukama n'akuwulira. Haleluya. Naye bw'oba oli mu mbeera ki saba ng'owulira okubeerawo kwa Mukama, ng'owulira presence ya Katonda, ng'osaba oba mbeera ki gy'oyitamu. Owooluganda gw'osaba naye nga n'abakwetoolodde tebamanyi kikyokola ki kikyoyitamu. Naye owooluganda gwe bw'onoosabira mu kiruyi n'osabira mu busungu, Bayibuli egamba nti obusungu tebukola butuukirivu. Haleluya. Era ojja kwekanga ng'omwana omulokole osembye ng'osabidde omwaka ogusooka ogwokubiri obalokole n'omumalamu emyaka 10 naye ng'osabira mu busungu n'otofuna ekyo kyokola ki kyeweetaaga. Haleluya. No kati kangeze musawo Polini Mukama yamuzimbira ennyumba Harriet nkyali mu muzigo. Haleluya. Yatandika okuwulira ekibi kakati oyo sente azijjeewa. Ekyamazima mu myezi 3 bwegiti n'abanga azimbye ennyumba ate nga n'ogiyingira agiyingidde. Haleluya. N'otandika okuwulira munda mu gw'obujja. Haleluya. Ogenda kusaba ebibyo ekyamazima Mukama agenda kuggala amatu ge tagenda kuwulira. Haleluya. Yambala obutuukirivu. Bayibuli egamba nti munno bw'abanga afunye saba Katonda ogaye nti Katonda akoledde oli nange kola ki? Nange nkolera. Katonda agenda kuwanguyiriza ekikyo. Katonda aluddewo olw'okusaba obubi. Katonda aluddewo olw'obujja. Katonda aluddewo olw'ekiruyi n'obusungu. Ebyaffe bikeerewa olw'obutali butuukirivu. Tulina embala ez'obuzaaliranwa. Gwe nolowooza nti munno bw'onoomulaba obubi nti ate Katonda agenda kwongera. Katonda agenda kwongera kuttekako ettaka. Eyandibadde ayimuka ogenda kukka wansi. Haleluya. Olw'ekigambo kya Katonda. Kakati somako mu Yokaana. Osoma olusooka okome ku lwokusatu. Enjiri ya Yokaana 1. Ku lubereberye waaliwo kigambo. Kigambo n'aba awali Katonda. Kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo. Era tewali ye era wataali ye tewaakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Haleluya. Bayibuli tugamba nti ekigambo kya Katonda mulimu amaanyi. Haleluya. Ekigambo kya Katonda kisobola okukusiba oba okukusumulula. Naye ekigambo kya Katonda okikozesezza otya? Gamba mukwano gwo nti kyandikusiba. Haleluya. Mu kigambo kya Katonda, ekigambo kya Katonda kiringa ssente ate oba ndowooza kisinga ne ku ssente. Ssente, omuntu ng'alina ssente kyagituma kyekola ki? Kyekola. Osobola okutuula awo katebe nga Juliet bw'atudde. N'atuma omugagga bannange njagala kulya ku kibumba. Ssente olwetuma n'akuma essimu agikubye eggayaaza. Gundi ntemera kiro y'ekibumba eyo. Ogikole ky'ogireetere wano naye nga taseetuse. Manya ssente yeekoze eki? Kaakati ate amaanyi agali mu kigambo kya Katonda ate go gasinga ne ku ssente. Kubanga ekigambo kya Katonda kikoze ate kiramu. Haleluya. Buli lwe tusabira mu kigambo kya Katonda Mukama abaako kyakola. Buli lwe tuyimirira mu kigambo kya Katonda wabaawo ezootya. Osobola okukozesa ekigambo kya Katonda naye ng'ate okolima bukolimi. So ng'ate Mukama waffe yali mutuukirivu. Teyakolima. Bw'osoma Bayibuli yonna ogimalako Mukama waffe teyakolimako yadde.
yasabira mu kigambo kya Katonda naye ng'ataasaba bulungi. Haleluya. Naawe wennyini olina okuyimirira mu kigambo kya Katonda. Olina omwana ali bunaayira. Musawo Paul nga baga nti omwana wabadde bunaayira nga gy'asomera naye nga waliwo ebimubaako. Musawo bw'obanga tosabira mwana okola nsobi, gwe wenna ali wano obanga tosabira mwana ali bunaayira oba okola nsobi. Ekigambo kya Katonda kidduka n'okusinga ssente. Tuma ekigambo kya Katonda ne bweba mu Amerika kidduka sipiidi okutuuka ku mwana oyo. Wabaawo embeera yonna ebadde egolokose, Mukama mweteefuteefu okubanga akikozesa. Bw'abanga omwana agenda kuzikirira, kigenda kununula obulamu bw'omwana. Haleluya. Bw'abanga mukyala wo yali eyo, kigenda kununula obulamu bw'omukyala oba obwa mwami we. Haleluya. Naye ekigambo kya Katonda kyo tukikozesa naye tukikozese bulungi. Ky'okituma kye kikola. Naye bw'okituma obubi nno tekikola. Haleluya. Osobola okusabira ekigambo kya Katonda naye ng'osaba oluusi osabira mulabe wo. Gwe n'osaba n'ogamba naye Mukama omukazi oyo omuyimusa otya naye nga nze ndi wansi Mukama nga nkuweereza. Haleluya. Tekigenda kukola. Ate ogenda kulaba nga ate obadde osabira omulabe wo ate nga Mukama amukoze eki? Amuyimusizza. Eyandibadde amusabira obulungi, Mukama n'abaako kyakola ku bulamu bwo ate ayongera kuyimusa oli. Kambaweyo kasitoole kamu. Nali sinnabanga nkyali mulokole omuto. Mu butuufu mpulira ekiruyi ku mutima. Haleluya. Nawuliranga ekiruyi. Naye ng'ekyamazima omulabe wange yeewaana mpulira. Naye nga ngamba naye Mukama, omuntu ono ng'ayitiridde okunjooga. Omuntu ono nga mmazeeko emirembe naye Mukama lwaki tomukola bw'oti? Ng'ekyamazima mugamba buti we sobola nakugamba. Haleluya. Ati Mukama amutta amugye mu maaso gange. Naye ovanga ku muntu ng'omulabe wakwewaanirako ng'owulira. Nadda wali ne yeewaana nga mu butuufu ndowooza kwali kugezesebwa kwa Mukama. Sitaani ajooga. Yajjanga okumpi wendi ng'ali mu lusozi nga luli kati ne beewaana n'agamba naye gwe Katonda ng'akola bulungi naye nga nze simulokole nze ndi mulokole. Buli nnaku Katonda yeeyongera kuyimusa naye nga nze ebyange Katonda abikola bukozi. Simanyi na Katonda nze kye yanteekako naye ng'ekyamazima simulokole can you imagine naye ng'essaala gye nsaba yeeyongera omuyimusa. Haleluya. Nempuliranga mutima gwange nkogga. Nensooka bwe ngenze nga nkula nengamba naye Mukama ngutuufu omuntu ono nga neewaaniddeko nnyo. Sitaani ng'ojooza okumala ebbanga nenzira mu Bayibuli. Nengamba naye Mukama kansome Bayibuli eno nabe egamba ki? Ng'egamba kusabira mulabe wo, sabira omulabe wo omukisa, musabira obuwangaazi. Naye munange gye nakoma okusabira omulabe omukisa ate Mukama yayongeramu kubako ttaka. Haleluya. Akati nno gwe ddawo osabira omulabe omukazi, Mukama ekikazi ekyo kireega ebitema, ye lwaki kimmanyira, ye lwaki kinjooga. Maama Mukama agenda kiyimusa, agenda kiwa omukisa otuuka okaabe n'amaziga. Haleluya. Naye musabira omukisa omugamba Mukama tomukola bubi. Nze Mukama alina ekintu kyakoze naye kye mbadde sirowooza nti anaakikola mu bwangu. Kye sijja bagambe kyange ne Katonda wange. Mu butuufu mbadde nina embeera gye mpitamu naye nga simanyi lwaki naye Mukama n'agindaga. Mukama bw'agindaze naye ng'ekyamazima bwe nsaba nga bw'onoga nti olina gurupu yonna n'ogikola ki? N'ogisabira. Nga simanyi lwaki embeera eyo weeri. Naye wakati mukasaba nga nsaba obulungi nga sisusula. Haleluya. Mu butasosola bwange bwe mbadde nsaba n'ensabira ono omukisa n'ensabira oli omukisa, bannange Mukama alina olusozi lwaseetudde mu maaso gange nga lubadde lutwala n'obulamu bwange. Haleluya. Era bwe nalaze nga Mukama essala gye mbadde nsaba nze mbadde sikimanyi naye nga nsaba omukisa oba nsaba mirembe na buwangaazi, Mukama n'aseetula olusozi olubadde mu maaso n'engulumiza Katonda kikubire mu ngalo. Haleluya. Ekigambo kya Katonda buli ky'okituma okukola kikikola. Naye ekigambo kya Katonda bw'okituma kitume ng'okituma bulungi, tokituma bubi. Ekigambo kya Katonda buli bw'osaba, Bayibuli egamba buli alisaba mu linnya lyange alikiweebwa kitaawe ali mu ki?
ali mu ggulu. Kati bwe tusaba tuba tulina okusabira mu kigambo ky'ani ekya Katonda. Kakati gwe bw'onodda onosabira nti mu linnya lya Harriet Mukama neetaaga kino, Mukama tagenda kuwa. Haleluya. Bwe nosabira nti mu linnya lya Musumba Ddamulira tagenda kuwa. Naye sabira mu linnya lya Yesu. Mukama ye asabe kitaawe, Mukama akuwa ekyo kye weetaaga. Saba ne tusaba muwawa. Nosaba Mukama nsaba kino, Mukama leeta kino, Mukama ebyange bikereye, lwaki biruddewo. Naye ng'osabye ebigambo nga 10, naye nga tosabiddeko mu kigambo kya Katonda. Haleluya. Naye sabirako mu kigambo kya Katonda, oba osabye ebigambo 3, naye ng'osabirako mu byawandiikibwa. Omugambe nti mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, tewayogera titunalyanga amawanga. Mukama wano neetaagawo. Mukama mpa amaanyi. Mukama mpa obusobozi n'amagezi okusobola okulwana olutalo luno lwesisobola. Haleluya. Omugambe Mukama wayogera mu kigambo kyo nti luno olutalo si lwange. Oba mulabe, Mukama luno olutalo si lwange, luno olutalo lulwo. Ogenda kulaba Mukama kyagenda okolera mu kigambo kye. Haleluya. Kale nno tuddemu amaanyi nga tusabira mu kigambo kyali, mu kigambo kya Katonda. Mu kigambo kya Katonda mulimu amaanyi agasobola okuseeteza ensozi. Haleluya. Mu kigambo kya Katonda mulimu amaanyi agasobola okuggyawo obwavu. Mu kigambo kya Katonda mulimu amaanyi agasobola okuwonya endwadde. Na buli kyonna mulimu amaanyi agasobola okukola kigwe ky'owulira kyonna mu bulamu. Mu kigambo kya Katonda mulimu amaanyi agasobola okugaggawaza. Ne bw'obeeraawo nga gw'owulira nti tolina fiizi ezigenza okusomesa abaana bo basobole okutuuka waggulu, mu kigambo kya Katonda mulimu amaanyi agasobola okuwa ssente abaana bo basobole okusoma paka ku kasozi. Haleluya. Naye ekituleetera omutawaana ye mulabe. Alina by'ateeka mu maaso gaffe, ne bireeta obusungu, ne bireeta ekiruyi, ne tusaba bubi, ne tutaweebwa. Ekyo kitwetaaga. Haleluya. Naye bw'obanga osaba ng'osabira mu kigambo kya Katonda, kubanga teri kigambo kya Katonda ekiragira okusabira omulabe w'essaala embi. Ne bw'osaba Bayibuli okuva gy'etandikira n'ogisoma paka gy'eggwerako. Haleluya. Mukama atugamba tukole bulungi abatukola obubi, era tubasabirenga omukisa. Bayibuli neeyogera nti buli w'osabira omulabe wo oba omukumira amanda ku mutwe gwe. Haleluya. Sabira bulungi omuntu oyo batomwagala, ate wuliranga omwagala, awo wagenda okuva okusumululwa ku linnya lya Yesu. Wuliranga omuwalaavu we wagenda okuva ki? Naye oli mu busibe bwa busungu na kiruyi, n'obujja, n'okusaba obubi, n'okweraliikirira, n'olabanga oli Mukama mwanguyiriza, n'ogamba naye Mukama olinga ebibe byanguye, tomanyi asaba atya. Ate oluusi osobola okumwegomba, naye ng'ate ebintu byafunye mu bwangu gwe tomanyi gyabijje. Haleluya. Bayibuli era weyogerera awo wennyini mu Zabbuli eya 37 nti sirika eri Mukama oba lwa 7 awo, nti sirika oba lwa 6 nti sirika eri Mukama omulindirirenga n'okugumiikiriza, naye anaakuwanga omutima gwo. Lwakomeka lwa 7 oba lwa 6? Zabbuli 37 olwa 7. Sirika eri Mukama omulindirirenga n'okugumiikiriza, teweeraliikiriranga lw'oyo alaba ebirungi mu kkubo lye, olw'omuntu atuukiriza enkwe z'obubi. Haleluya. Kati gw'osobola okulaba oyo ng'afunye ebirungi n'otandika okweraliikira gundi ng'afunye ebirungi. Bayibuli egamba sirika eri Mukama omulindirirenga n'okugumiikiriza. Katonda yeetaagamu okumugumiikiriza n'okumulindirira. Gamba mukwano gwo nti ekikyo kijja mu linnya lya Yesu. Katonda takeerewa. Buli kimu akireetera mu biki? Mu biro byakyo ebituufu, ate era mu kiseera kyakyo. Mulokole ne bw'onoogamba nti nze nnina obufonvobera oba bugagga nina obufuna olw'akabi, mulokole ojja kwekanga ng'ogenza ofuna obugagga obw'obubi.
Haleluya. Ne mu biro byo nga bituuse Katonda agenda kwanukula ate Katonda agenda kujjukira. Katonda waffe si muntu okulimba ate era si mwana wa muntu kukola ki kwejjusa. Bw'ayogera n'okutuukiriza akola ki atuukiriza. Katonda waffe talimba ate taswaza. Tambulira mu butukuvu ne mu butuukirivu. Mukama agenda kuyamba mu linnya lya Yesu. Ekigambo kya Katonda kisobola okusala oba kiri mu Bebbulaniya mmeka nnya oba 12 nya 12 oba looza nnya olunyiri lwa 12 Abebbulaniya nnya 12 Yokaana 14 olwo ogenda kusoma paka okuva ku lusooka paka ku lw'omwenda. Yokaana 14 tandikirawo. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga. Mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo. Era obanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo, ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe mubeereeyo. Era gye ŋŋenda ekkubo mulimanyi. Tomasi n'amugamba nti, Mukama waffe, tetumanyi gy'ogenda, ekkubo tulimanye tutya? Sooka osibe wakati. Haleluya. Olaba Mukama waffe yatambulanga nabo, naye ng'amaze ebbanga Yesu asabira mu kigambo n'agamba buli kye mulisaba mu linnya lya Kitange alikikola ki? Alikibawa. Naye nga mu bo ate mulimu abatabitegeera. Nga Tomasi atambudde ne Katonda ebbanga naye nga tannakola ki? Abantu abo baali babiri ne Filipo. Naye kutuufu nze bankyalenjinga ne ngamba naye abantu abatambudde naye okumala emyaka n'emyaka ne batatwala ku mbala za Mukama waffe Yesu. Ate nga gamba ino gye ngenda bateekerateekera ebifo. Bamubuuza wa gy'ogenda. Nga n'omutegeera tebakola ki? Tebamutegeera. Nti balina mwana wa Katonda muye mubagenda okuyita kubanga ye mubaka mwe bayita okufuna ekyo kye bakola ki? Kye beetaaga. Somo lw'okutaano. Tuli mu Yokaana 14:6. Yesu n'amugamba nti, nze kkubo n'amazima n'obulamu. Tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Senga muntegedde ne Kitange mwandimumanye. Okusooka kaakano mumutegeera era mumulabye. Filipo n'amugamba nti, Mukama waffe, tulage Kitaffe, kale kinaatumala. Yesu n'amugamba nti, kasookedde mbeera nammwe ebiro ebingi bwe bityo era tontegeeranga Filipo? Alabye ku nze ng'alabye ku Kitange. Kiki ekikwogeza ggwe nti tulage Kitaffe? Olw'omwendero nti Yesu n'amugamba nti, kasookedde mbeera nammwe ebiro ebingi bwe bityo era totegeeranga ggwe Filipo. Okitegeera? Ogamba teyalina na mwoyo w'amagezi. Haleluya. Teyalina na mwoyo w'amagezi. Kuba kyobola nti era totegeeranga ggwe Filipo. Yamuyitanga omusiru. So yandibadde ategeera era ng'afuna okumanya. Naye akulaga nti yabikola ki? Teyabitegeera. Nti alabye ku nze ng'alabye ku Kitange. Kiki ekikwogeza ggwe nti tulage Kitaffe? Nga ne bwe bali naye kitaabwe naye nga bamubuuza oli ali mu ggulu ne batamanya nti mwono mwe balina okusabira ono yeegayirire kitaawe ali mu ggulu basobole okufuna kyakola ki? Kye baagala. Haleluya. Kyova olaba nti Katonda yabikweka abagezigezi n'abibikulira ffe abaki? Okitegeera? Kati twebaza Katonda kubanga ffe alina bye yatubikkulira. Bano tebaabitegeera, tebaabimanya. Musajja wattu atambula nabo amanyi nti abantu baabuulira babitegeera.
kumbe tebalina na mwoyo gwa kubikkulirwa kutegeera ono gwe bali naye nti balina ow'amaanyi nti balina omunene nti muye mwe basobola okufunira amagezi okumanya n'okutegeera nti muye mwe basobola okufunira obugagga muye mwe basobola okufunira omwoyo omutukuvu ajuzibwe okusobola okutuuka ku ekyo kye beetaaga. Haleluya. Kakati nno kyekyo ekigambo kya Katonda. Mukama tumusaba atuwa omwoyo w'amagezi, omwoyo w'okumanya, okutegeera n'okubikkulirwa, tusobole okubikkulirwa ekyo ekitutwala mu maaso mu linnya lya Yesu. Nga ngenda okumaliriza obutalya budde, bikulako mu Mataayo 11. Mataayo 11 osoma olwa 25. Mu biro ebyo Yesu n'addamu n'agamba nti, nkwebaza Kitange, Mukama w'eggulu n'ensi, kubanga wakisa ebigambo bino ab'amagezi n'abakabakaba n'obibikkulira abaana abato. Haleluya. Mukama yabikweka bali abagezigezi, abakabakaba abeefuula nti bo b'amagezi, n'abibikkulira mu abaana abato. Okitegeera bw'abanga bibikkulira ffe, twebaze Katonda nti buli ekijja kyonna Mukama abaakikulaga, nti buli ekinaabaawo kyonna Mukama abaakikulengeza, nti bwe kiba nga obadde otambulira mu bubi, Katonda aleeta ekigambo kye okukyusa obulamu bwo. Haleluya. Biki ebituleetera obuzibu n'okeereya ebyaffe? Kyekyo kubanga ebyo nabyogeddeko dda. Mukama n'akeerewa ne tulema okukwata ku byaffe, okusaba obubi. Nti tusaba obubi ne tutaweebwa kubanga tusaba bubi. Haleluya. Ekyokubiri, obujja. Ebyo nakyogeddeko dda. Ekyokusatu, obusungu. Ekyo kikeereya. Ekyokuna, ekiruyi. Nakyo kikeereyesa ebyaffe. Ekyokutaano, okweraliikirira. Buli lw'osabira mu kweraliikirira, tewali Katonda kyagenda kukola. Gwe n'obanga osabira mu kubuusabuusa, osabira mu butakkiriza, osabira mu buyinike, oba kitegeera ekintu ekyo, ebyo byonna bikeereya ebyaffe n'obutali butuukirivu. Kati yambala obutukuvu n'obutuukirivu, Katonda asobole okwanguyirizaako ebyaffe, Katonda asobole okwanguyiriza ebibyo. Haleluya. Ekyamazima abalokole sigenda bafiirako, Mukama abawa omukisa n'ebintu byonna. Taata tabanga nja kola kwebaza olw'akaseera kano Mukama, ekigambo kye wantumye eri abaana bo Mukama nkituusizza Mukama. Leka ebeere emmere ennamu ezimba omuntu waawe ow'omunda Mukama, baleme okireka wano mukwano gwange. Taata bwe kibanga ddala kati ttala kyaboogi bubiri Mukama, oyo gwe kisaze Mukama kyusa obulamu bwe, kyusa omutima gwe, kyusa ebirowoozo bye n'ebikolwa bye Mukama. Omubi aleme kikwakkula ate okukibba Mukama. Taata omusumba omulungi, nsabira abaana baabo bwola nabo obulenzi Mukama abali mu kifo kino mukwano gwange. Taata yongera obbakulaakulanya, obbayimusa, obbawa omukisa Omukama. Abakama obawa obugagga, kuba wayogera mu kigambo kyo nti gwe ogabawa omukisa ogutaliiko obuyinike. Mukama bawa omukisa obutaliiko obuyinike, obawa obuwanguzi, obuwangaazi, emirembe binywezebwe ku bulamu bwabwe mu Kristo Yesu netusabidde ate era ne twebaza. Amiina. Mukama abawa omukisa. Ebisoomooza bingi, ebiyiga bingi, ebirwana bingi, naye Katonda akuwa ekisa. Mwoyo Mutukuvu n'asigala ng'akujjukiza, ng'akugumya aweetaaga okugumya. Ekyamazima oyinza okuba nga wooyisa ebikkoonyi, tewandibadde mulamu olwaleero, tewandibadde toyimiridde nga mulokole olwaleero. Ebikusika okuzza mu nsi bye ebisinga obungi, ate nga birabikamu omulamwa, naye nga bikuzza luddawa mu nsi. Naye Mukama n'asigala ng'akyagamba nti nedda ono wange, ng'akukuumidde mu kisa kye, nga ne bwe bakubuuza lwaki oyimiridde, oluusi nga tokiraba, naye nga nawe weesanga ng'oyimiridde. Wali kitegeddeko ekyo? Bayinza okubuuza gundi gwe lwaki oli mulokole n'olwaleero, ng'ekyamazima tukikola ki? Nga tukiyina nnyo kinene.
naye olw'okuba nti waliwo ekisa kya Katonda ekisigala nga kigamba nti wano we wali obulamu, nga weesiŋŋana ng'ekyobulamu kiri mu ndeeri ekigamba nti bwe nva wano buli lwogezako kuwaba owulira waliwo okuseerera, owulira waliwo okufa. Naye nga mu kaseera kabagamba nti yatula lwaki wooli nga tokimanyi, naye buli lwogezako okuseerera olaba ng'ogwa, olaba ng'obula. Ekyo kyekisa ekikuumira awantu n'otegeera neweesiŋŋana nga okyaliwo. Mukama mulungi. So Mukama ayongere ekisa gye tuli, kiringa ekyakuleeta okulokoka. Oluusi abamu balina ensonga lwaki yalokoka, naye abamu yeesiŋŋana nga yali abiwakanya nga tabyagala, naye yeesiŋŋana bwesiŋŋanyi ng'ali mu kkanisa, yeesiŋŋana bwesiŋŋanyi ng'alokose, nga kisa kye kyamuwalula. Mukama mulungi. Haleluya. So twebaza Mukama olw'ensonga eyo. Batugambyeko amaanyi ag'okusaba. Amaanyi ag'okukola ki? Amaanyi g'okusaba. Ekyamazima okusaba maanyi, kigambeko munno nti okusaba maanyi. Bwe gaba maanyi kitegeeza nti okusaba kyakulwanyisa. Wali kitegeddeko ekyo? Ebintu byonna abantu nga beetegekera entalo na biki, gwe bw'oyiga okusaba oba omaze okuba n'ebyokulwanyisa byonna. Kubanga okusaba kintu ky'amaanyi nnyo. Abayigiriza bwe bakitegeera ne bategeera nti okusaba mwe muli byonna, ne bagamba Mukama waffe tuyigirize okusaba. Nga balaba abalekawo agenda gwe babadde balinamu essuubi, naye ne bagamba tunaakola tutya, ne bagamba Mukama waffe nti abaayi nga tonnagenda tuyigirize okusaba. Kati mulokole wenna bw'oba tomanyi kusaba, nandikoze ekigambo ekigamba nti zikusanze. Weetaaga omanyi okusaba kubanga mulimu amaanyi. Abayigiriza bakitegeera bagamba nedda tebeetaaga kusubwa kintu kifaanana kusaba, beetaaga bakimanye, bakitegeere, bakitambuliremu. Bw'oyinza okwesunga ebyobugagga n'ebyobusika bya taataawo weebale kwesunga, naye bisobola okuggwaawo. Nalabako omuntu yaweebwa ebintu ebingi naye ne bigenda nga bitokomoka mpola 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 mpola, genda okukkana nga takyalinako n'ekimu. Naye okusaba maanyi. Omuzadde ateeka, bw'aba muteekateeka mu nsi anaatali mulokole n'omulokole, kibasinga okumuteekamu kyekyo eky'omu bwongo nga tonnamutegekera bintu ebya bulijjo. Bamutegeka obwongo okutegeera n'okumanya, kubanga obwongo bwe butegeera omwana oyo ajja kuba wa mugaso. Omuntu omu yagamba omwana we nti banka yo ngitadde mu bwongo, ng'agezezaako okumusomesa n'agezaako okumubuulirira ng'amuteekateeka, nga talina kyamuteeketeekedde ekikwatikako, naye amugamba banka yo ngitadde mu bwongo. Kati ffe abalokole waliwo ekikusike ekiri mu kusaba, ng'okusaba kusobola okukuleetera byonna. Oli bw'agamba nti ebyobusika byo obukusike bwonna buli mu kusaba, kitegeeza nti kikwetaagisa okumanya okusaba. Bw'otamanya kusaba bigenda kuyitako, ogenda kuwulira biwulire, kubanga okusaba kwe kusika byonna ne kubireeta. Gambako muno, okusaba kusika byonna ne kubireeta. Kati waliwo ebisuubirwa by'owulira, byewawulira, byewali olowoozaako, naye nga gyekyabikwata tomanyiyo. Nti wandirumbye n'ogamba kantwala amaanyi g'emmere nkayukira omukazi oyo senga wange yakwata ebintu bye bampa, nga tomanyina gye biri. Biyinza okuba bya busika, biyinza okuba biri mu nsi, naye okusaba kusikayo byonna. Kubanga omuntu asobola kusaba nga talina kukkiriza, kubanga osaba ng'oli oyimiridde awatali gw'oyogera naye alabikako, naye ng'omanyi nti njogera na Katonda atalabika, naye nga gagenda okukola byonna bye neetaaga. Yesu kyava agamba olunyiriri lwe batuga nti musabe nga mulinnya lyange, kyonna kye mulisaba mu linnya lyange kigenda kukola ki?
kitegeeza nti waliwo okusaba kusobola okutonda. Bw'oyingira mu kusaba oba oyingidde mu maanyi ag'obutonzi, otandika okutonda ng'oli mu kusaba, otandika okuteekawo. Bagamba Ezeekeri olaba ki? Magumba lagula, kitegeeza kusaba, prayer. Speak what you want. Kati gw'oli mu mbeera erimu yakatogo, ebintu ebitambula bulungi, onyigirizibwe no neeri, naye n'onafuwa mu kusaba. Mukama akulaba ng'akutadde awo awali ebubi. Ogamba nti omwoyo wa Mukama, Bayibuli egamba ye yajja eri Ezeekeri nti omukono gw'omwoyo mutukuvu oba omwoyo mutukuvu n'amukwata n'amutwala mu kiwonvu eky'amagumba. Kati wandibanga Mukama awo akuleseewo kubanga akimanyi osobola okusaba okukyusa byonna. Gamba muno okusaba kukyusa. Kati atunuulire byonna ebiri awo amanye nti okusaba kusobola bikyusa. Ezeekeri yali atandise kuga biwunya, bikanga, bitiisa, alaba magumba. Awantu awafiira abantu abangi waba waliwo ekintu bakibanga kiwunya n'entiisa ebaawo. Amugamba kitola nti wano waliwo amagumba. Mukama yeebazibwe. Kati wandibanga wooli wakuwunyirira naye nga prayer. Gamba Katonda wamanyi lwaki oli awo. Kigambeko muno, Katonda wamanyi lwaki oli awo. Wayinza okuba waliwo ebikwata, waliwo ebiremesa, naye kubanga oyina omanyi okusaba, okusaba kusobola okukyusa. Okusaba kusobola okutonda. Okusaba kyakulwanyisa. Era bw'oyimirira mu kusaba osobola okugamba nti kati nkutula, mmenya, nnomba, nkuba, nsuula, nsimbula, kubanga oli mu kusaba. Prayer. Ng'osaba osobola okuyimirizaawo ky'oyimirizaawo, osobola okusuula ky'otoyagala kikole kiyimirire by prayer. So kati kitwetaagisa okusaba. Bw'onoddawo n'okaabirira jjajja ow'ebutambala gundi eyakukirinako nti ndi mukwano gwo, ojja kuswala era ojja kulemererwa. Naye prayer esobola okukyusa. Mukama mulungi. Okusaba kukyusa. Okusaba kuleeta okuwaanyisibwa, transformation. Oyinza okuba olemeddwa ekifaananyi ekibi kikulemeddeko, obulamu bwo tebutegerekeka, naye okusaba kusobola okukyusa. Kukyusa ebintu naye naye kukyusa. Yesu bwe yali ku lusozi, Bayibuli egamba nti n'awaanyisibwa n'akyusibwa. But he was in prayer. Amina. Abantu bayinza okuba balina ekifaananyi kye bakulabiramu, naye bw'onooyingira mu kusaba kusobola okukyusa. Waliwo olulimi olwakulemerako, oyogera bubi, oyogera kimu bibiri ebigambo bikolima, kimu bibiri ebigambo byebyo byabasenga, byabajjajja, byabusika. Amina. Byansikirana kubanga njogera nga senga wange, njogera nga gundi. Ng'ebigambo eby'owa Katonda tebiri mu ggwe, ebigambo ebirungi tebiri mu ggwe, nga naawe oluusi ogezaako okulwana. Bw'oba tonnayiga kusaba bikyasobola okugaanira mu ggwe, naye bw'onooyingira mu kusaba ojja kuba osensera mu mwoyo, osensera mu bwa Katonda. Okusaba ojja kwesingana nga oyina ky'oyambadde kikyusizza obulamu bwo nga kukukyusizza. Ng'eyali avuma tokyasobola kuvuma. Amiina. G'oyinza obutakufuna kati kubanga enjala ekuluma n'abaana bakusaba ssente nabiri, naye n'akulinda waki ne weebaka n'ofuna ekirooto, naye nga Mukama kivudde eri Mukama. Naye nga bw'oyingira mu kusaba ofuna okubikkulirwa, liberations. Waliwo ebintu ebimu ebijja olw'okusaba. Ekigambo kibadde kirungi, kitukoze bulungi, eky'omuweereza wa Mukama. Kusaba kitegeeza kirina kye kituteekamu, ndowooza twatutegeseyo n'ebiro eby'amawuka kano nga tuyingira mu kusaba, nga tulina bye tweteekerateekera. Ffe abalokole tweteekateeka na kusaba bwe tuba tulina kye tugendamu, bwe tuba tulina kye twagala okukola. Bizinesi osobola gifuna n'ofuna capital, naye omusingi gwa buli kintu kusaba. Amiina. Ogenda mu bufumbo,
omusingi gw'obufumbo kusaba nga tebannakubulira nti omufumbo akola kino na kino 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 kino. Bw'otasaba osobola obimanya byonna ne bijjula omutwe ne bitakugasa. Amiina. Kubanga ojja kuba oyingidde mu bufumbo nga n'abwagala omulala ali awo atayagala bubwo. Ng'ayagala buliwa? Ayagala bubwo. Kati bw'otayingira mu kusaba bino osobola obimanya ebyokola bantendeka okola bwe banti bantendeka okuba nobbo bantendeka okufumba ettooke. N'odiba n'okufumba ettooke ng'oligira ne libeera ku sowani ne liwoomera najjanga kati nze naze ndidde. Mpulira nzikusi n'asongamu olugala ati Mukama yeebazibwe. Naye osobola okusaba ne kukyusa amaaso wangi naye abadde ekonyeeko nga ganti wano ng'eboobedde ofumba. Naye nga essaala yekikoze eki? Yekikoze. Yesu. Gamba muno nti okusaba kulungi. Bw'obeera mu kusaba obeera mu command. Bw'oyingira mu kusaba wabeerawo the angels surrounding you abakwetoolodde. Nga ba angels bali awo kati buli lw'osaba oba olagira babeerawo kuweereza tusabire. Weegomboga nti nyange njagala mbeko bendagira njagala mbeko benkwasa. Bamalayika they are ready to be sent okubatuma okubakola ki. Naye tosobola kwogera ne bamalayika kubatuma bakola ki nga toli mu kusaba. Ate bw'obeera mu kusaba oba oyingidde ku ddaala eddala ng'osobola okukomandinga. Osobola okulagira, osobola okubaako gw'oyogera naye. Amiina. Kati omusabi tali mwangu. Gamba omusabi si muntu mwangu. Haleluya. Ngambye obeera mu nsi ya butonzi. Okusaba kyakulwanyisa. So twetaaga Mukama atuwe okwolesebwa okumanya ebyama eby'obwakatonda naye tujja bimanya nga tuli mu kusaba. Kumanya okwagala kwa Katonda tujja bimanya nga tuli mu kusaba. So bwe tuba tusaba kino kyekisemba kyenjogerako kuba ekigambo ky'okusaba kinyumidde. Gezaako okusoma Bayibuli osabire mu kigambo kya Katonda. Gamba muno gezaako okusabira mu kigambo kya Katonda. Kamugambe mpolo. Bw'oba toli mu kigambo kya Katonda biyinza obutakola naye gezaako okusabira mu kigambo kya Katonda. Byonna birungi era osobola byogera. Naye waliwo Katonda muweereza Mukama agambye tusaba ne tusaba bubi. Tusaba ne tutaweebwa kubanga tusaba ki? Pawulo tusaba ne tutaweebwa kubanga tusaba bubi. Nabagamba kwano oli yajja nga wakusatu naye ngamba musumba saba bali bagende. Naye nga yewokusatu ye namba 3. Eyo essala sigikola ki? Sigirina. Mukama yeebazibwe. Wadde gwe wange naye essala gye nnina gy'oli Mukama akuggyewo. Mukama akole ki? Mukama akuggyewo. Akutwala ewuwo. Oba biruma birume naye ng'ate bye birungi. Tegerekese mu Luganda? Bye bituufu. Kubanga gojja kujja weesibe ku mutwe kubanga ogammanyi okusa. Ngenda kusaba nsimbula ono bakulimbi. Eyo essala tegenda kukola ki? Tegenda kukola. Ate naye banaakuloga bijja kukwata kubanga oli wakyamu. Amiina. Oli waki? Kati bw'oba osaba osabira mu kigambo kya Katonda bw'obanga wooli weewawo otandika okujuliza nogamba Mukama wayogera bw'oti nti muntu anaabeeranga na muntu atya. Kati bano bannumba balumba ggwe naye nga si gwe wakola ki?